ng'oggyeko omulimu gw'okuyikula zzaabu mu disitulikiti y'e Kassanda, abatuuze mu kitundu kino bamanyiddwa nnyo olw'okwenyigira mu bulimi ko n'obulunzi. Newankubadde omulimu guno gubakwatiridde, abasinga batandise okugwewala olw'obubbi bw'ebisolo obweyongedde. Ente baakola ki ababbi bajja? Okusinga ebyalo ebisinze okukosebwa kuliko Lubaali ne Kireeba mu gombolola y'e Kitumbi, ng'eno ente ezisoba mu 50 zaakabbibwa mu bbanga lya mwezi gumu gwokka. Nempulira ebigere bitambulira wano n'enzuukuka. Natuuka eri amaaso waliwo omuvubuka wali akadaala ka capati wali omulenzi lwasulamu. Naye nambuuza naye abantu abo bawulidde ati ye nenkirira nensijja kola ki kulaba ente nensanga bakoze ki bagitudde. Ekyamazima ababbi badde batumazeeko emirembe ze banziba ente 11 naye ekyomukisa omubbi zonna tetwazifuna naye ennaku zino obubbi badde labusituse buto. Tuufu nga kibi nnyo omuntu watuuka okubba ente eyo aba yafuuse ng'omuyeekera oba omusi. Ate tusaba gavumenti tuyambe mu ekyo. Waki ne poliisi zonna tukwasaganye wamu tube nga tukola ekigo ku motoka ezitambula kiro. Bagamba abanyaga ente zaabwe babalumba mu kiro kyokka nga tebataliza ziri mu lugo n'ezikuumibwa mu biyumba. Nabba ente y'okumuguwa nabba ez'omukiraalo n'atakomaawo n'alaba nga alina okubba n'endala eri mu nnyumba n'amenya ekkufulu y'omuntu ng'oli ente yagisibira mu nnyumba n'amenya ekkufulu ente eyo n'agijjamu. Abalunzi balumiriza nti abanyaga ente zaabwe balabika nga batuuze ba ku kyalo kyokka nga singa bakwatibwako mpaawo wakuttira ku liiso. Naye ababbi b'ente be balunzi b'ente oba abakinjaaji nabo baba balunzi abo balina amaanyi bazimanyi. Kati bazanidde bannaffe abali wano mukikakasa nga si baana b'entwetwe si b'e Masaka, baana b'abataka era mukimanyi nti abaana baffe be babba. Mbadde nsaba tusooke tukome ku baana baffe. Mu mbeera eno abatuuze baliko emmotoka ekika kya wishi namba UBG 007P gye baasuuzizza ababbi ng'eno yasangiddwamu ente 2 eziteeberezebwa okuba nga nzibe. Olw'akamotoka akatono ke baakutte ekasinze okubbira ente mu kitundu kyaffe, tusaba wabeewo obwenkanya oli abalunzi n'abantu ba wansi. Kubira gavumenti omulanga etuyambe ku babbi naddala DPC w'e Kassanda atuyambe omusango guno n'obwenkanya. Scovia Ndagire nannyini nteemu eyabadde ebbiddwa alaajanidde gavumenti ebayambe ku nsonga y'ababbi kubanga ezimu ku nte ezibbibwa bazigula mu nsimbi za PDM ezaabaweebwa okwekulaakulanya. Gavumenti yawa abantu ssente za PDM baagulamu obute bwabwe n'obubuzi naye ababbi bazidde bazimazeewo. Tusaba ekikwatako waggulu DPC mutuyambe kubanga aba gavumenti etaddewo enkola eyo ate abantu kubajja mu bwavu ate ababbi babazza mu bwavu. Kasa tumala kwekwata bwe tuti ne tubanga muntu omu tuba tumaze kugoba ki ababbi kubanga ababbi tulinamu wano tulina agent bali muffe era nga nsaba neighborhood watch naye kole ki ebeerewo. Buli ng'ennaku enkulu zisemberera obubbi bw'ebisolo butera okweyongera mu ggwanga lyonna naddala mu bifo omuli abalunzi. Barbara Nalweso agafeeyo ku Spark TV.